nyamba bulanga bintu bingi byejjukira kati obukadde magazina yeteyangamba kyamukaddiya wabula yangamba nti ensene yenyina ettima wabula yangamba nti ensene yenyina ettima ekirala yangamba nti muzzukulu ogendereranga kyebintu ebibiri ebyomutawaana olwokwemuwanga nnyo okuwola n'okwasika ebyassa kitaawo yali omukisa nga buli omu amwanguyira abantu beyagala yebamulyamu olukwe omukadde magezi jajjabe yangambira bakasi kubanga abantu bawano nze bansobedde nagezaako okubesiga nze bannemye abantu abanyini tebalowooza kubanga banyali omulungi banywanze bagenda kumakyanga ganenjentyaba kirya bange abasinga obungi nga bajja kwekola abafeeabatambula ate nga bekola nabo tebazza bazenga besala olw'okulyabe bagifudde empalanaza okulyaza abantu balamu tebalowooza abantu balamu tebasobedde banange ekisingako omuwola omwavu kubanga baziwula tokunenya nnyo naye kirumu okukola omugagga nga n'omukubbiza asaana buganji so nga buli olukyalo nga bikwalo naye nga bujabuza omwobulyaga beekolosanga abeeruyeeka ebinyebwa n'engula nga zibatoka esinja zirina n'amatafaayo n'ogyosanga gyoli omwavu bw'aba n'ebbanja teyebakaye ate ng'aliira teyeeruyeeka obulyaza amaanyi bwabuzaale n'obusasuzi bwa buyonde ky'oba osanga gyoli omwavu yennataka naye n'osanga ttito omugagga ate nga yemulyaga eyekolako yanakubatta njawulo n'okubanja ababeeomuntu bansobedde abantu balamu tebalowooza mbadde nji wano nendirowooza nenzijukira akaboozi kaffe yanjagala nnyo jjajjange nabeeranga okukyoto kyaffe najjangala ebigero bonna kubanga era nze namusuzanga wadde banyumyanga ebintu byonna mulina omuziro bwabwe ekyamutaddi atalisingako bwendimuyiya nakitegeera ekimiramu obutawangala nasooka nentebereza emirembe yabwe enkirokola kyerayo kyokka nzakalimu okubusabusa naye ekyomulo omulembe waffe ebirala byakula ensonga eno yengamba nnyo lingagenda kyetanya abantu balamu tebansobedde nanyange ekisingamu okuwola obulamu kubanga bwezuula takumenya nnyo jajjange yangambanga ebintu ebibiri ebyomutawaana byekuumanga nnyo okuwola n'okwasika ebyassa kitaawo yali okukisa nga buli omu amwanguyira abantu beyagala bebamulyamu olukwe
okwaniriza ku Kabyanzo Media.